Mikwano gyange batulaba mwasse mutya mwebale emirimu gye mukoze mwebale kutusiima atufunye amabaluwa ge mutuwandiikira nga musiima mwebale nnyo mwebayire ddala bwe mutusiima naffe tuddamu amaanyi ne twongera okukola naye bazaabazeeko ku Namaswa College of Commerce ne tusobola okwogera ate n'abalala ne mwongera okweteekateeka okulongoosa emirimu gyammwe mwebale nnyo mwebayire ddala nzize nga njogera ku ngeri gye tulina okutendekamu n'okutegekamu abaana naddala ffe abasuubuzi tekitegeeza nti nno omwana wo bw'aba ggwe nga tewasoma omwana wo y'alina okutegeerera ndabye abazadde bangi abalese abaana babategeerere omwana najja mu kibuga n'asoma ebintu nga tebitegeerekeka buli lw'otunuulira ng'omwana wo akusukulumyeko kale omwana gwe n'oluzungu oluusi tolutegeera oluusi ripooti ye tosobola kugisoma naye ng'olaba omwana wo ono alina ebintu by'atandise okusoma oba by'atandise okwagala funayo mukwano gwo gw'okwana oba musomesa oba ani funayo omuntu omulala ayongera okutegeerera gw'oyinza okuyita omwana n'omugamba nti owaye Jamiru janguuko ku mulimu nina kye njagala okutuma kati kwolwo olw'omuyise ne mukwano gwo oli muyite ojja omugamba nti gundi ono alina ebintu by'asoma naye njagala obintegeerere bulungi biki by'asoma oli nga gw'oyise mumanyi asobole okutegeerera ensonga eyo kubanga obuzibu bwonna obugenda okuddirira bugenda kuddirira ggwe njagala nkulage nti singa okanyuga ekiti tugeze n'okanyuga enkonyogo ng'okuba omuyembe n'otakanyuga nkonyogo eyo nga bwekuba oba bweba tekubye teddira ggwe kukuba ne n'ogikanyuga ng'ekomaawo wakati enkonyogo edda n'ekuba ggwe n'omwana ono gw'osomesezza gwe bayita half baked oba misdirected bali babiri half baked aba asomye ekitundu misdirected aba asomye ennyo naye ng'asomye ebikyamu abantu abo bonna bakuddira kubanga amala okusoma era diguli n'agifuna nga kati oyogera nabo nga boogera luzungu nti bali ku campus diguli n'agifuna kati bw'amala okufuna diguli n'akola ki afuna diguli nga talina mulimu gw'agenda kukola katula nti omuntu oyo bw'agenda mu mulimu nga talina mulimu gw'agenda kukola omuntu oyo obuzibu buba bugenda kuddira ggwe kati ekyo ekikyamu kyekintu kye tulina okulowoozaako kyekintu kye tulina okwewala okubeera nti no tutendesa omuntu n'afuluma mu ngeri yonna gye twandibadde tulowooza kubanga bw'oba omutendese bubi misdirected ne bw'oyagala omutegeke tosobola kubanga aba alemadde omwana asomye ebintu ebitaliiyo ebitakola kati onoomutendeka ntendeka ki emuzze asobole okuba ng'afuuka omuntu w'omugaso olaba ossa omwana wo naye ng'okumutta kisinzidde ku ggwe engeri gy'otaateekamu buvunaanyizibwa lwaki tutidde nnyo abaana kubanga bwe tunaabatya ennyo wano tetuli Bungereza tetuli mu Amerika wano tuli mu Uganda Africa mu Africa tulina kalicha yaffe endala ewaffe engeri gye tugonjulamu abaana si engeri abazungu gye bagonjulamu abaana abaana tuule nabo abaana tuleete bannaffe abamanyi oba baganda baffe ab'ekika oba bantu tubasasulidde ba consultant oba ba counselors oba ba educationist ajje atuwe guidance omugambe nti nze kyenjagala omwana wange ono afuuke kino kati olwaleero nze mbaana benina nteekwa okutendekamu omwana ng'asoma business era nina nga basatu nga bo basoma business nga nina okuddira obukugu bwe nina bwonna mbubamalireko era kati mbatendeka naye nga mbatendeka business ate mbategeka nga mbategeka era olwaleero oluwumula balumaze nange okusobola okusiibako enjala okusobola okulaba omusuubuzi abeera atya okusobola okulaba bukodyo ki bisoko ki omusuubuzi byabeera nabyo